bwe tugendako ebunaayira emizinga gye giri mu kwesooza, Iran egezesezza bbomu ya nyukiriya eno nno n'edudumya Isirayiri ettaka n'enjazi munnange ne bijjamu enjatika. Abamu ne bakiwuliranga musisi ayita. Eyo munnange gy'embeera ekyasobedde buli mukugu mu by'amaanyi aga bbomu eza nyukiriya n'ebyentalo ekyazuuliddwa nti musisi eyayise ono yanoonyerezeddwako nga tewali wonna mu nteeberezebwa oba mu nteebereza ya budde yalabikiddeko, ate nga munnange yavudde mu Iran n'aduduma nga adda mu Isirayiri. Ne bakkaanya nti munnange Iran yekikoze. Amawulire mangi mu nsi gaatandise ku Lwomukaaga okwogeza bannassaayansi abakugu ne bakkaanya nti ekyayise gwabadde musinde gwa bbomu eya nyukiriya erabika nga yagezeseddwa wansi mu ttaka, yasimiddwa ogunnya mbu oguwanvu n'eteekebwayo olwo awo limooti eyasinzidde ku lukalu n'eginasula. Eyo y'emu ku ngeri munnange ey'okugezesa bbomu ya nyukiriya naddala mu mawanga agatakkirizibwa kuzikola na kuzigezesa nga bw'olaba Iran ne North Korea, amawanga agali ku mbiranye n'ekibiina eky'amawanga amagatte ekya United Nations ne America abazze ebbanga nga babbinkana olw'amawanga ago munnange okwagala okuzigezesa. Amawulire aga India.com gagamba nti omusindi ogwabwatuse okwefaanaanyiriza musisi gwavudde Iran ne gudduka nga gududumya ettaka okuyita mu mawanga ag'enjawulo mu kyondo kya Buwarabu ne gumalira mu kibuga Tel Aviv ekya Isirayiri ekyakubiddwa Iran wiiki ewedde. Okusinziira ku satellite ezaakutte entambula z'amaloboozi ag'ekintu ekyadudumye kyatandikidde mu kibuga Aradan mu ssaza erya Semunam mu malungu ag'e Iran ku ssaawa zaabadde 4:45 ez'ekiro ku Lwomukaaga nga kirabika bbomu yasimiddwa wansi mu ttaka kilomita nga 10 eno gye yatulikidde. Omusinde olwabwatuse abatuuze mu kibuga Teheran ekya Iran ekyesudde kilomita nga 10 okuva mu Aradan be bamu munnange ku baasoose okuguwulira nga amayumba gaabwe gayuuguuma okusinziira ku lipooti ez'ekitongole ekya US Geological Survey ekya America ekinoonyereza ku by'emisinde ekika kino. Lipoota ey'ekitongole ekirala ekya European Mediterranean Seismic Center EMSC nakyo munnange nga kikola ku bintu nga bino mu Bulaaya mu bbanga ttono abantu mu Isirayiri nabo baawulidde omusinde ogwo. Omusinde bwe gutyo munnange guyuuguumya amayumba agasinga ne gagwa, enjazi zaatika n'ettaka libumbulukuka ne libuutikira abantu, enjatika seteka zibuna buli wamu n'ebirala. Singa bbomu ya nyukiriya ekubwa mu kitundu amaanyi ago nga tegakenzeezeddwako wansi mu ttaka nga Iran bwe yakoze, omusindi munnange gusukka amaanyi ne guleeta ebbugumu ne lisukka ku bw'omuntu
abantu munnange ne batuuyana ne basaanuuka ne bafa bukalaga. Bukuluggusa amazzi, amataba nago ne gatta buli kiramu. Eno munnange y'embeera ya bbomu eya nyukiriya. Kyova olaba nga ekitongole ekya International Atomic Energy Agency mu bufunzi kye bayita IAEA ekiri wansi wa UN kikola butaweera okulemesa amawanga okuziweesa. Ekitongole kino ekya IAEA oba International Atomic Energy Agency emaze ebbanga nga kirabula UN ne America nti Iran enaatera okugezesa bbomu ya nyukiriya kubanga okugikola kulabika munnange kwaggwa dda. Bulijjo Iran ebyegaana, kyokka munnange waliwo ekyagisusseeko bwe yalabye pulaani ya Isirayiri okugikuba mu lukuba senziggu nga yeesasuza olwa Iran okugikuba wiiki ewedde olw'okugittira abakulembeze ba Hezbollah, aba Hamas ne bannansi baayo beemaze ebbanga nga etendeka. Kigambibwa nti Vladimir Putin owa Russia yabawadde tekinologiya eyabawadde amaanyi okumaliriza bbomu eno okubasasula olwo mizayiro n'ennyonyi za drone ezeevuga zokka ze bamaze ebbanga nga bamuwa okukuba Ukraine. Wadde nga Iran yagezesezza ekyewanisizza abangi emitima, Katikkiro wa Isirayiri Benjamin Netanyahu eggulo yazzeemu munnange okulayira okufiira ku balabe ab'eggwanga lye okuva ku bakambe ba Hamas mu Gaza, aba Hezbollah nga bonna munnange bawagerwa Iran eggulo. Era bwe gwaweze omwaka nga Hamas erumbye Isirayiri nebattamu abantu 400 ekyaviirako lutalo luno okulanda. Wadde Isirayiri yalumba mu Gaza era nga yakatta abantu ba bulijjo n'aba Hamas omugatte gwa 40,000. Netanyahu kyagamba nti abanafuyizza eggulo Hamas yakubye ebikompola mu Isirayiri ekyaviiriddeko amawanga okuyeeya Netanyahu eyasoose munnange okugamba nti abanafuyizza ne bamulangira okutta abantu ab'obwereere. Hamas yabadde ekuza omwaka okuva lwe yalumba Isirayiri nga Oktoba 7, 2023. Ekikwekweto Hamas yakituumye Operation Al-Aqsa Storm era yakozesezza mizayiro ekika ekya 114mm short range Rajum missiles nga akabenja ke bakulembeza Abakaise Al-Qassam fighters bagezezzaako okukuba ekitebe ky'amagye ga Isirayiri ekya Sufa military base okusinziira munnange ku mawulire aga Sama News Agency mu Palestine. Olutalo lwa Hamas ne Isirayiri lwakafiiramu abajaasi b'eggye erya Israeli Defense Forces 205 okuva Oktoba 27, 2023 lwe bayingira Gaza. Abalala 3,000 balumiziddwa. Amerika eyongedde amagye amalala 40,000 mu kyondo kya Buwarabu okutaasa Isirayiri singa Iran eyongera munnange okugikuba naddala nga Isirayiri emaze okwesasuza nga bwe kisuubirwa mu nnaku eziddirira. Ekitebe ky'eggye erya Amerika ekya Pentagon kino kyalangiridde nga bwe kyongeddeyo amagye n'ennyonyi ennwanyi okwerinda kyonna ekiddako